Ndi mwana yazaalibwa mu kyalo ekibi, mu kyalo ewabi. Naye mama wange anyumiza agamba mu mwaka gwa 1994 1994 taata wange yatandika okumwogereza. Mama wange yali abeera wa jjajjaawe omukyala yali azaala taata we, cause mama waabwe yabazaala abaana babiri, bonna baali bawala. Ndoza ne bafunamu obutakkanya ne jjajja wange ne baawukana, era n'agenda n'afumbirwa ewalala. So mama wange anyumiza agamba yakula ne jjajjaawe era yagenda okumanya nti nno si ye maama we. Mama wange alina emyaka 12 lwategeera nti oyo gwabira naye jjajjaawe si maama we. Kati tuddeyo eno mu 1994 nga taata wange atandika okwogereza maama wange. Bali babeera ku kyalo si kyekimu, kale ng'obuka w'ekyalo kimu nga taata wange ewaabwe gy'abeera, obuka w'ekyalo kimu n'otuuka mama wange gy'abeera. Kati munnange ng'alaba omuwala ng'amwegomba, ebyedda mubimanya amwogereza awo. Kati mama wange embu yali ye nga ye omuntu yali yalayira ng'agamba talyefumbiza, like taligenda musajja tamugye waabwe. Nange nga babeerawo awo babeerawo, mama wange nga bamwogereza ng'atuuka akkiriza nga bateesa taata wange alina okugenda ewa jjajjaawe nga bamusaba bye baasaba. Kati mama wange atandika okwetegekera obufumbo. Bamala ebbanga nno ndoza myaka yange n'ebintu byedda byewuunyisa, si bye bino ebyaffe omuntu omulaba leero enkya. Munnange mama wange ng'atandika ng'ayeerukira emikeeka gyanatwalamu obufumbo ebibbo nga yeetegekera ng'omuntu anaafumbirwa embu. Era munnange ekiseera kyatuuka taata wange ng'agenda ewaabwe wa mama wange ne bazadde be nga beesula nga bagenda nga baleeta omugole mama wange, mbo ne bawaayo ebintu bye baali babasabye. Munnange nga taata wange awasa mama wange mu 1998. Munnange taata wange yali yazimba akayumba ke ku ttaka lya jjajja kumpi n'ewaka wennyini wa jjajja. Kati emabbali nga taata wange yazimbawo akayumba ke kaali ka ssubi. Nze ni mwana eyazaalibwa mu mbeera eyali embi ennyo, era okukula kwange kibadde ekisa kya Mukama. Ndi muntu alabyeko ku famire yange nga bava from zero, ng'olwaleero tetuli bagagga nnyo naye tuyimba kana kayimba ka Mr. Sozitirawo kale sinaba kutuuka gye ngenda naye era kale. Munyansonyiwa simanyi kuyimba. Tuka ne wafa abayimbi gye bali naye mama nze simanyi kuyimba, naye tuli yaddeko. Munnange nga babeera batandika okubeera awo nga jjajja bawaawo akapaati nga batandika okulima. Mama wange yali mukazi mukozi mukiga, yali mukazi mukozi. Ne batandika okulima ne batandika okukola. Mama wange asimbye ebitooke, asimbye emmwanyi, naye nga mumanyi embeera ng'embeera si nnungi, taata nga talina kyalina. They started from zero. N'ekirala kye nalabidde bagamba mama wange embu atunyumiza agamba yagenda okujja ewa taata wange nga talabangako ku musajja yenna embu, era agamba mu bulamu bwe paka n'olwaleero taata wange gw'amanyi, ye musajja yekka gw'amanyi, naye mugenda wulira kye yazaala. Munnange nga babeerawo awo batandika okukola mpola mpola, bwe balimirako abantu ebyo byakaguma bafunayo like ez'akasabbuuni, okitegeera. Kuba mama agamba baalimanga nga babawa nusu 10, n'embongolo 10 basobola okugulako sukaali, ne bagulako akasabbuuni, ne bagulako amafuta, bwe bityo obulamu ne butambula.
nange gwali mwaka gwa 2000 ndozaawo mu 1999 mama nga agenda afuna olubuto agenda afuna olubuto era gwali mwaka gwa 2000 mwezi gwali gwa 2 nga 23 mama agenda azaala omwana muwala abanyomeza sitole olwaleero era nyongera obajjukiza nti nze muggulanda mukitegera ekintu ekyo nze first born waabwe nange nga bazaala omwana ng'embeera si nnungi nga kasukaali kati awo bagulayo ka mwana mukitegeera omugaati bagula gwa mwana banange embeera teyali nnungi nga ndwala mama nga agamba nalwalanga buli wiiki mama nga tasamala wiki 2 nga tantuteeko ku kitanda ne batuuka mu ddwaliro nga teri atamanyi nga teri musawo gwatamanyi naye agamba jukira twali tubeera mu kyalo kati ng'okuva mu kyalo eyo okutuukako mu tawuni ewali eddwaliro nga wala nga walaba mikwano baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo madamu Dembe lyonkomyewo bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba mwebale nnyo kuzimba mubadde mumanja kitukutwe mumumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba etandikira awo negenda wali naye nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima napoloti nga bwetambula ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yenyininyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye so kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balagene neibono poloti weetandika gwe baayawula naye saagala byate tewali bantu ate so walkable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo nasigazaawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes mama wange munange nga n'akagali beyazikako eyazike akanantwalako mu ddwaliro banange embeera mbu teyali nnungi nga nkulaakulamu awo naye mbu nali kyana nga ndabika bulungi nga ndi kirungi nga ndi kinene nga ndabika bulungi ate nga ndi shaapu kati nga ne bwe tubeera mu ddwaliro eyo nga nzikasa nzijjako amacupa nga nnyinza okudduka eddwaliro lyonna nga nzigamba sirwalangako naye nga banzigye waka nga nfa naye nga nnyinza okudduka eddwaliro nange era oli omuntu waba wabigamba sogamba nno oyo omukazi ndowooza ayagala bwagazi kubeera wano yeekaza omwana mulamu naye nga bandeese enfa munange ngera bazira kisabe bamuyamba akuwaddeyo 5 akuguliddeyo ekikopo ky'amata bwe biti obulamu nga butambula kati ekiseera kyatuuka maama wange jjajja wange oyo yali ku saidi ya taata yali abeera ne jjajja musajja si ye yali azaala maama wange mukiwulira jjajja wange yali azaala taata wange yali naye yazaala abaana 2 nga bonna balenzi n'anoba n'agenda jjajja wange n'awasa omukazi omulala kati nga yali mu maka mu bufunze yali step mother wa taata wange munange yalaba ebitoke bikuze maanyi zikuze kazi oba yavuba oba gwali bujo oba gwali mutima mubi oba kyali kimunange ng'abagoba ng'agamba maama wange taddangamu okulinnya mu nnimiro kibanja nange maama wange nga kimuluma asimbye amatoke ge gabadde gakuze amanyi awonye ennaku y'okulya emiwogo nange nga bamugoba mu kibanja akati nkayanazaalibwawo nga omanyi ebyabakulu kajjajjange ng'afuna paati endala ng'agiwa taata wange ekyengulu eri ku kkubo kubanga bo baali bazinene emmanga kati nga n'eri ku kkubo nga omanyi eyo mukyalo ettaka lyalinga ddene nakati likyaliyo kati nga ku kkubo bawaawo taata wange nga bamuwawo wasobola okuzimba ddene naawe okulimira munnange twalinanga omukyala yali neyiba wabajjajja ekyemmanga oyo omukyala banange yanjagala banange omukyala oyo yanjagala
Mama wange anyumya n'agamba we nakulakulamu nga omanyi omwana balina nga abantu baabwe e Kampala kati ng'abantu abo bajja ne baleeta emigaati kati nze nga ekintwala ewaabwe kulya birungi bamwe nga ndaba bwengendayo baawe yali musuubuzi wa tasoza omusonyiwa yali musuubuzi wa mbizzi kati nga watwala e Kampala embuzi ne bazisala ng'ajja n'ennyama eyo kati nze munnange nali mwana muto nga njagala ennyama nga bwengendayo bampa ennyama nga beerayo emigaati wabeerayo amata banange nga njagala n'omukyala yonna njagala banange yanjagala nsaba Mukama ampe ssente at least mugulireyo olugoye ng'akyali mulamu banange mwagala singa abadde akimanyi banange mwagala naye sina kye nali muwadde naye inshallah bwe nadda e Uganda ku mulundi guno nja kumugulira olugoye nsaba Mukama amunkomere nga mulamu kyalo ye mama wange agamba yatubeererawo mbu waliwo n'olunaku olu mama wange yali afumbye muwogo ku Christmas kyalo yo n'amuleetera ekiwagu ky'ettooke naye nga yali yasimba amatooke ge nga bamuggyeko ekibanja bambi yatwagala nsaba Mukama amuwa omukisa agira amuwangaaza munange nga tubeerawo bwengendewo oyo omukyala nayonkangako mune ku bbeeri yatuka ekiseera nga sagala kuvaayo anti ngene waffe embeera si nnungi naye eri nga waliyo buli kimu ng'era ebiseera ebisinga bandeeta neebasi kuba waali kumpi ng'osobola n'oyita omuntu nga ntambula ne ŋŋendayo nga ebiseera ebisinga bandeeta neebasi nga maze n'okunnaaza maze n'okulya ngene waffe ndeeta tulo naye akaseera kaatuuka ne tuvaayo eri emmanga nga taata wange azimbye akayumba akalala ku kkubo nga azimbye akayumba olwo nga tuvudde mukessubi tuzeeko muka bulooka mukebbaati naye nga kattaka ne tubeerawo awo tatange yali mukazi musajja naye mukozi ate nafuna omukyala nga mukozi bambi ne bakola mama wange yali mukyala mugazi nga yeerumya bwe bamuggyako ekibanja bambi kyamuluma era baakola ne bafuba kaseera kaatuuka ne bagulayo ettaka. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo ziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Yayinanga mukwano gwe, yalina omukyala mukwano gwe, nambe omukyala yagwa eddalu. Yagwa eddalu nakati gyali naye yali mukwano gwe kati bwe yalabanga mama wange ng'alafuuba nange afuuba akola kagoma akola biki ng'akola nnyo bambi n'amuyita n'amugamba banga ayina ettaka, n'agamba tuyina ettaka ddene ngenda kwogerako ne bba wange mukole ki mugule tubaguzeeko ku ttaka lyaffe mujja kugenda mutusasulako mpolampola. Era mama wange agamba eri ettaka baali baguza $40,000 ziriyiika oba ziriyiika 4 wanene nakati weewali mbu baagulawo $40,000. Kati munnange ng'omukyala ayogera n'omwami we nga bakiriziganya batuguza ettaka. Munange mama wange ng'atandika kulimira we nga bakola tatange yali nga namusuubuzi ng'asuubula ebirime paka nakati ng'asuubula ebirime yali ng'ayagala nnyo yali ng'asuubula nnyo ebinyeebwa yali ng'asuubula nnyo ebinyeebwa ne tubeerawo awo tatange banange banjagala bambi banjagala nalabako ku laavu y'abazadde bange nze
nange twali tuli awo mama wange ng'azaala omwana omulala sisita nga nzirako ne tubeera waawo olwo tuli ku kkubo ng'obulamu si bubi azisaaki nga bugenze butereeratereeramu kale nga tata nga asuulasuulayo awo ng'atandise ofunafuna ku busente naye Katonda n'asaasira tatange nagenda ng'afunira ddala ssente ng'asuubula nnyo ebinyeebwa amanyi n'obbikuba era nakati waka tulina ekyuma ekikuba ebinyeebwa ekyo ekibisusa kati ng'abikuba bambi n'adduka nga n'agulayo n'akagaali ng'olwetulaba ya achievement y'amaanyi n'agula akagaali bambi ng'abeera abisomba n'abitwala mu tawuni n'abitunda nga buli lubwagenda alina oleeta omugaati banaffe twalya ku migaati banaye twalya emigaati twalya emigaati nga tuli mu kyalo nga tulya emigaati nga sukaali waffe nga tagwawo bannange nga taata waffe n'akazigo ke yatuguliranga baali bakayitanga skin doctor banaye nga kawunya bulungi skin doctor yalinga awunya bulungi nga awunyanga sweet nange ne tubeera waawo naye nga ndwala nze nalwalanga nze okubeera omulamu olwaleero nebaza Mukama malako nze no mala ebbanga ddene nze nga simize eddagala nyinza n'omala omwaka nga simeze empeke naye nze nalwalanga ne tukangangwa ne ku kkubo ne bagamba muno obulwadde bwandinya ku bwongo omusujja mbugwandinya ku bwongo nze nga neesika nga waliwo ne wenva ku nemba nga nva ku ssomero nengwa ku kkubo ekintu nga kinkubye nengwa naye nebaza Mukama era bwe masa mugamba Mukama ndi mulamu olina ensonga lwaki wendi kubanga obuulyawo obeeryawo emisota gyali nnumidde nga mu kkubo nga nguddaawo oba baali ntomedde oba baali nkozeeko ekibi kyonna naye Mukama yankuumanga olwo n'olulala nali ngenda ku kyaki nengwa ku kkubo mbone neeyonoonera era waliwo omukyala mukadde yali naye yalina ibaafu olwo nga tuze eno waggulu jjajja gye yali atuwadde ewalala bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesugwa mu nsika ya furniture. Era waliwo omukyala mukadde yali naye yalina ibaafu olwo nga tuze eno waggulu jjajja gye yali atuwadde ewalala kati mukyala oyo ye yansanga bambi yafa n'okufa oyo omukyala era oyo omukyala ye yansanga n'akola ki nagenda n'ayita abantu kubambi yali mukadde ne bazjawo ne bantwala mu ddwaliro nze nalwala nze namiranga empeke okuva nga ndi muto paka nazivako nga nyina emyaka 9 nga buli mwezi tulina ogenda mu ddwaliro ne bampa eddagala eryokumira era nga mba ngenda kwebaka nyina omira akaweke newe nalinga ngenda okukyalo oba nga nyina gyenkyadde oba nga sigenda sula waka nga balina okumpa akaweke kengenda okumira nange ne tubeerawo tata wange anjagala banange tatange yanjagala nange nga nkifiringa nti naye tata anjagala ne tubeerawo awo Mukama nagenda nga atuyamba mpola mpola ne bakola munanga akasente ne katandika okujja tatange ne bakuba blooka ne bazima ennyumba ya blooka nga nnungi olutata bange afunye ku ssente ffe nga batuyita abaana ba mugagga n'erinnya ne likyuka nga bamuyita mugagga munange era ffe nga wetuba naye olwo nga natandika okusoma ne sister wange akaseera era kaatuka mama wange n'azaala omwana omulala omulenzi n'azaala omwana omulenzi munange nga ffe bwe tuba tugenda kusomera ku Mandi Mandi nga tamu etandise nga tata afa tuvuga kagaali natwala ku ssomero nzijukidde mu sister Flower we yagamba mubatula mu basi nalaba nge eskeeta yagamba nsiko yagamba ki kati ffe twatulanga nno kagaali nga ndaba emiti gitambula nga ndaba gitugoba nga ndaba bitambula bannange kati we yayogeraawo nenzijukira nange tatange nga atwalanga ku ssomero ku Mandi nga mama afa atugololera uniform n'ateekamu obukindo uniform yaffe kalinga kiteeteeyi bino ebiteeteeyi byakapere babyo byakapere
ng'abigolola bulungi n'ateekamu obukino nga bulimu obukino nga bungi bane nga tubeera smart engatto nga nno ku kusomero lyonna ndowooza ffe twambala engatto twatukanga ekiseera naffe nga tuzijjamu nga tulaba ate ffe abambadde engatto ffe tuswala kyokka nga tulina we tuyita nga wali obuyinjo nga bunyiiga naye ssebo nga tujjamu engatto tusobole okufiitinga mu bannaffe mama waffe nga atugulira nga tetulina boto nga tulina buno obudomolo bw'ekikopo ekimu bambi nga tuteeramu amata nga tutwala amata ku ssomero ng'era kera natufumbira amata okitegeera natuteera eggolo mu konteyina bambi nga bafaayo awo embeera ng'eteredde obulamu bulungi nange ne tubeerawo ne tusomanga taata waffe banaye nga twagala ffe nga school fees bamusasulako olwo olunaku ku Monday lwe tugenda ku ssomero taata waffe nga asasula zero balance twali tusomera ku gavumenti twalinga tusomera ku ssomero lya private taata waffe era nga ffe tebatugoba ku ssomero nze nasoma paka we nakoma tebangobaako ku ssomero nga tetuyina nnyo naye nga kyekya fees nga taata waffe afuba bambi yafuba munange nga tubeerawo nga tusoma nali mugezi era bya ebirabo nabireetanga ebiseera byaffe baatuwanga amasowaani bikopo nga ndi mugezi munaye ne tubeerawo ne tusoma embeera eteredde obulamu bulungi nange nzijukira gwali mwaka gwa 2009 mama wange ng'abateesa ne taata wange nga beekuba empeta mama wange nga bamukuba embaga nzijukira nze yali flower girl bana nga omukolo gwo gwanyuma mama wange yanyuma naye omukolo gwa mama wange ndoza gwe gumu ku mikolo egyasooka ku kyalo nze gye nalaba ne bamulira ekiteeteeyi ekirunga kirungi banaye nali kiwala kirungi nga ndi kito nga nyina ki baby face banaye nga ndi kirungi oh my god munange mama wange nga bamukuba embaga ne tugenda ne tulinya taxi ng'olwo tulaba ffe tuliko omugole twajja naye ekiro nga tuva mu saaluuni ne bakuba akalulu emisana nga tuyitawo nga tuva ku kyaki obagatera babagatiramu eyo tawuni gye mbagambye gye twagendanga okufuna eddagala gye wali kyaki gye twagenda ne babagatta empeta mama wange ngafuuka omukyala ddala ow'empeta ku mbaga ya mama wange we nasooka n'okulaba mumanyi mwali mulabyeko bakiyita batya empuku waliwo ekinnya kye baasima ku mukolo gwa mama wange ku mbaga ya mama wange munange ne basima ekinnya gye baateeka emmere y'amatoke bagiteeka eyo emiwumbo bagiteeka eyo oba bakiyita batya simanyi we bakiyita oba kyebayita batya ekyo oba mpuku kiki ekyo nga bakumyeyo omuliro eyo wansi banaye ettooke nga liboobedde era ku mukolo gwa mama wange jjukira lwe lunaku lwensooka n'okulya ku abo bannange nze nga ndaba ekyennyanja ekibisi anyumiza mwakoowa munange mama wange nga bamukuba empeta banange yali musanyufu mama wange yanyuma embaga ya mama wange ng'egwa olw'embeera eteredde akasente weekali tusoma tuli bulungi olwo mama wange azadde omwana omulala ow'okusatu tuli basatu ne tubeerawo munange akaseera kaatuuka nga taata wange ne mama wange nga bagulayo kapoloti bagulayo kapoloti eyo mu tawuni gye mbagambye jjajja wange gye yali abeera we yali azaala taata wange gye yali abeera kati nga abafunirayo kapoloti nga bakagula mu tawuni munange ekiseera kyatuuka nga ffe tuba tugeze wajjajja olwo tetwagala vaayo nga lwo brother wange nga wagendayo nga beera tayagala kuvaayo mama n'agamba owaayo lwaki tetuva eno mu kyalo ne tugenda wa eri abaana bange osinga obeera nga bakali kaseera baagala kugenda eri baagala kusigalayo kusoma ekutuka tebaagala kudda nange nga tusenguka naye ngeno tusigala tulimirayo kubanga ye yali ki gwe gwali omulimu mwetujja buli kimu kulima munange ekiseera nga kituuka nga tuvaayo mu kyalo ng'obulamu bulungi ng'olwo tetunazimayo mu eyo poloti bwe tubeera kati mama wange waali nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings
esangibwa Nansana ku masitowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo. Bed covers ebika eby'enjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna eby'enjawulo. Pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows, pillows eza sponge. Tuyina mosquito nets ebika byonna eby'enjawulo, ebika nga 12 n'okusoba. Ne tuyina carpets ebika byonna eby'enjawulo. Bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana. Curtains, tuyina door mats ebika eby'enjawulo. Tuyina cushion pillows abalina decorations, tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture. Waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Mass quality beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Tuli makati ga cheap hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198. Njiddamu 0708219798. Nange nga tutuuka nga tusooka tupangisa ennyumba. Yali mu tawuni naye ng'ennyumba eri bannange yali ya ttaka nga naye ya bbaati, naye maama ng'ebitaka nga bimanyi okutuyiikira. Kati twalina buddeeka naye nga tusula mu ddeeka. Mama nga tandise osiika paani, naye mukyala era mama nga yasiikanga paani. Mama nga kubaddanga muyiribi ng'asiika paani, asiika ebyokulya. Naye tubeerawo awo naye nga tetunava mu kyalo. Kyembadde nirabidde bagamba nze nali natandikadde ebintu by'obulenzi nga nkyali muto, naye ng'ebyokwegatta nga seegattangako. Kati munaye walingawo obulenzi bwawo ku neiba nga bunjaga nga tunga omanya ebyekyana ekito mbu twekwanaawo simala tweyagala twerimbalimba awo nga mubimanyi. Kati naye n'omulenzi wange nali njagala ng'abeera apa ssente. Kati nga tulina awantu ng'awo tumanyiwo ffekka ababiri nga buli lunaku alina okunkwekerawo ssente ebinusu, ng'abeera ne ssente eby'ebibiri nga bipya eby'ebitaano. Kati nga buli lunaku nina okugendawo nenkeberawo nfunewo ssente ze nnaalya ku ssomero. Ezo ssente azikwekawo nga buli lunaku nina okugendawo nenzikwekkula. Olwo lwe bandabye ne ssente nga ngamba nalonze. Naye mamange yali strict. Mamange yali strict, yagezaako bambi naye abaana tuzaala mibiri Mukama yasalawo. Nange twabeeranga eyo mu kyalo nga nyina obulenzi bwange. Nzijukira olunaku lumu twalina ssenga waffe yali muto. Twalina ssenga waffe yali muto nga tuli mu myaka gyali asingako emyaka oba 2. Kati nga tulina abalenzi. Omulenzi oli yali mulungi, banange omwana w'omukazi oli yali mulungi. Kati ng'amwagala, sengange ng'amwagala nga nange ankuba, naye ate nga nze nyina ne brother omulala gwe nali njagala biri nga tweyagala. Kati lumu mama nga aba agenze mu tawuni, etawuni gye mbagambako kubanga waali walako. Kati nga tumanya agenda lulayo, naye nga mama ffe yali strict, ffe nga tetuzannya, ffe nga tetuva waka. Mama nga agamba abagala okuzannya nammwe bajje wano. Mugitegeera ate era nga n'obudde bw'okuzannya tuba na butono. Tuba na butono, ffe twalinga tulima nga tugenda mu ne mama n'abasalira ebikata. Nabagamba mugenda tema, buli omu agenda tema ebikata 3, asale amalagala abibyale alyoka agende waka. Asooka yagende waka ng'asooka gamba ngenda muwa paani n'ekikopo ky'obusera. Mujukire mamange mukigera ffe twakola tunywa obusera. Nange nga tubeera tulima naye nga tulima mangu olw'okuba twalimiranga ku competition. Ani asooka nga gamba asooka ngenda muwa kino oba asooka agenda kugenda waka afumbe yeggi alirye. Munnange ng'olwo weetuli awo. Kati omulenzi gwe mbagambye mamange lumu yali agenze mu tawuni. Tugenda ku bbowa, tutuuka eyo omulenzi agamba mbu tumuweeko 2. Munnange tubeera awo senganga ngamba tumuwe tutesa bulungi, naye nze nga ntya.
Ng'atya naye nemala nenzikiriza nembagamba kati gwasooka nze sibimanyi, nemugamba gwasooka then nze nzireko ko ye nti ye munnange senga wange aba aguddewo wali balandise okweteekateeka bagenda kutandika okusinza. Ngenda owulira mama wange akomyewo ayita gundi nga tuleeyo mu nsiko munnange bagenda tuwaamu. Ngenda owulira mama wange atuyita twadduka emisinde ne tuvaayo. Bwentyo bwe mpona okuliibwa ne ssenga wange. Era olulala nalina omulenzi mama wange olwo nnemye enza asoose okumaliriza aŋambye ngende ewaka munnange nga ngenda ewaka nalinawo era akalenzi. Oyo omulenzi bambi mama yembu yali yafa siriimu era nga kigambibwa n'oyo omwana bambi yali mulwadde. Nange mama wange ngabeera mu ŋŋaana oyo omulenzi ng'amanyi n'okulinnya emiti anengere balinga baneiba nga mwagala ebyekitonga ebubimanyi kati tumu munnange asabako munnange nga tuteesa tugenda mu bitooke kume mama wange oba yatulaba ng'oba zaatuvaako mabega oba kyali kitya. Mama wange ng'atusanga maze okugwawo wansi bwe bati omulenzi agenda kumukozesa. Mama n'atusanga bannange natya bannange olwo lunaku bambika emiggo. Mama wange yankuba kesafa kwolwo nga guba bugubi. Nzijukira olunaku olulala nga tukyali mu kyalo nava ku ssomero. Bwe natuuka ewaka mama wange yali taliwo, yali mu nnimiro yageze kusogga bummonde. Kati munnange ntuuka ewaka waliwo ffene ekifo ky'okulya emmere. Nasanga ffene katandaalo nakwata bukwasi jambiya. Omanyi jambiya gy'omukyalo kubanga twali nga balimi. Kati ezijambiya ezisaawa ng'esala nenkwata ffene nemmuteeka wansi bulungi nga omanyi nti nowoyinza okukwatako munno oteme. Mu kutema natema engalo zange. Mu kusooka saakitegeera nagenda olaba obuntu bubuukabuuka komentemyeko obugalo bugudde wali bubuukabuuka enkoko zaagala obbulya ne bufuukirawo bwa black. Ngenda okulaba omusaayi ffene ajjudde omusaayi. Ngenda okwetunulako nga sitemyeko engalo. Omanyi zinene engalo olaba kyala kisajja kati ezo engalo ebbiri endala eziddako ze nakejjulako. Mama wange yali mukambwe mulungi nga tanywa guteeka. Bannange oli omukazi yali mukambwe naye kati yakkakkana. Era abaana abasooka ndoza be basinga okulya emiggo. Munnange mama wange ava mu nnimiro eyo emira nga giringa emira ng'ewaka omusaayi gutonya okufaako ofi katono gunzigwemu. Mama wange ekifo ky'okusooka okunsaasira oba okukola ki yansakata emiggo. Mama yankuba taata wange teyaliiwaawo, yali yagenze mu tawuni nga yatuta ebinyebwa nga tannadda. Ebiseera ebyo nga piki ntono. Kati walingayo omusajja oyo omwami oyo omukyala gwe mbagambye yali anjagala ennyo emmanga. Oba munantegeera emmanga eri gye twasooka yalina piki buno bupiki bwa kwinkwi. Mukutegeera bukwinkwi oba bukwinkwi oba kwinkwi. Munnange nga bamuyita omwana yetemye omusaayi gutonya bansibyeakawo ebigoye byonna we bijjula banteeka ku piki omusaayi gwatonya n'obugalo bwange nga babutadde mu kaveera like nabutemera muno nga mu nnyingo. Era ne baza mukama enjala zaddamu munnange nezimera ndowooza zaali eyo munda zaddamu nezimera naye era oli waaba netegereza bulungi asobola olaba nti tezifaanagana nezinene endala. Munnange nga bantwala mu ddwaliro nga bantunga bagezaako okuzzaako obugalo naye bwafuusiza ddakala nga tebukyaddako. Olwo nagwo ogw'engalo bannange gwaliwo. Nze mulwadde, nze alwala, nze biki. Munnange ne tubeerawo awo engalo ne zinnuma namulata munamba nga sisoma nentuuka nenvuuna nga n'okuwunyaapunya engalo nga nange nkiwulira. Mama wange ng'abeera nnyiga naye nga wuzi zinnuma. Bannange engalo zannuma. Ne babbi banzijanjabanga nga balina eddagala lye bantikako banengaliwunya. Mukama wo nawo nampisawo. Mama wange yantwalanga ne bansabiranga bambi twalinga basabi kuba jjajja wange yali musumba. Era yagenda okufa nga bamaze okumuwummuza. Yafa 2020 mu COVID gwali gwa 6 bambi. His soul rest in peace cause yanjagala bambi yatwagala. Munnange
nga tubeera waawo naye nga tetunava mu kyalo. Oli omukyala eyanjagala yali yampa embuzi nga yanunza embuzi n'enzaala ne modi zeeye nze nensigaza kana kati nembeera neyange netandika okunzaalira era ekisibo kyange kyekyembuzi kyalanda kyambeererawo kimbeereddewo ne fact kiweddewo omwaka guno sitaani ayina ettima okuva mu 2009 munange olwo tuddeyo eno nga tuzze mu tawuni tubeddewo nange nga batufunira essomero nga tandika okusomera mu tawuni ate munange fe abaana b'omugagga ngolwataffe erinnya lyakyuka mukama atusitudde munange nga tudda mu tawuni ku lunaku lwe twasooka okugenda ku ssomero twasooka ne tugerayo ne batuwa interviews. Omwana yali omugezi mu kyalo ngenda otutuuka mu tawuni mukwano nze yali mu P4 mukwano gwange banzizaamu P2 banzizaamu P2 cause nali simanyi luzungu mu kyalo nali mugezi naye nga eno mu tawuni byebibuuzo bye bampa byannema naye nali nga nkola nnyo English era English nga simanyi kwogera luzungu naye nga nsobola oddusoma nentegeera kye bangambye ng'okusoma ezo zi story read the story and answer the questions that follows below nga ndi mulalamu era nempise bye nafunamu distinction mu English nange ne tubeerawo abo bantadde mu P2 tutandise okusoma ne tubeerawo nga tusoma naye nga olunaku olwasooka kyenzijukira ku ssomero twabulawo twali tuddayo bakalukira tuze mu tawuni tetumanyiyo tuyita ku kolansi ekuba tetwali erabira ne baganda bange ababiri olwo nga bakyalina abaana 3 nze sister yange ne brother affe ng'ekkubo ndyerabira nga tusooka tubula nga batunoonya munaye nga batulaba munange tubeerawo awo mu kayumba kaali kabi naye nga ffe tugamba kasita tetuli mu kyalo kasata awo n'ekyalo naye tusomera mu tawuni ng'olwo we tuwumula tugiddayo mu kyalo naye nga ffe tuliko olwo tutandisa oyiga oluzungu naye nga tuli bulala munange akaseera kaatuuka mama wange afuna olubuto olulala. Mama wange bw'afuna olubuto lwamuyisa si bulungi era akaseera kaatuuka agenda kuzaala n'agenda mu ddwaliro eryo eddene lye balinga bantwalamu okumira eddagala munange eryo eddwaliro ne limulemererwa kati bagenda omuteekamu sikaani mbu nga bagenda olaba omwana alina omutwe munene mumanyi banene abaana balina emitwe minene nga girimu amazzi munange yoyo omwana mama wange gwe yazaala naye teyamuzaalira mu eyo tawuni bamurifaringa ne bamutwala mu ddwaliro erya rifaro mu disitulikiti eyo kambagambe eyo yali Hoima ne bamusindika Hoima Referral Hospital nange ne tubeerawo awo maffe yalwayo mu ddwaliro kati bwe bagendayo omulaba jjajja yagenda omulaba olwo ffe tuvuddeyo gye tubadde tupangisa batuteewa jjajja kubanga twali bato nga tusaabira mu nnyumba ffekka kati nga tusoma tuva wa jjajja nange mama waffe yalwayo eyo mu ddwaliro kubanga bamulongosa na bulongosa oyo omwana ne bamulongosamu omwana ng'alina omutwe munene nga wansi akaana katini naye nga kalina omutwe munene n'amaaso nga manene banange oli omwana ng'atiisa mukama asaasire may his soul rest in peace bambi nange jjajja we yagenda lunakomo n'agamba mama amwe yazadde omwana alina omutwe gusinga n'ogugwo mwana mulwadde ng'omwana alina omutwe munene nga mulimu amazzi ng'osobola okukera ku makya ng'omutwe temulimu misu leke nga mulinga omutali magumba nga gujjudde amazzi bugenda okungera omutwe nga gugumya banange oli omwana nga yeewuunyisa bagamba mbu waliwo abamukola ekikyamu abalala nga bagamba mbu oba family ze yagendamu naye okusinziira nga we yatunyumiza kozi yatuka ekiseera nga agenda eyo embaale mbu wali eddwaliro ly'abo abaana ab'emitwe eminene kati nga babeera bagendayo kumununamu amazzi naye agamba alina n'abawala be yasangangayo nga muwala abadde muto like ye mwana we asoose oba tagendangako mu bifamire ne munange nga yamuzaala so ndowooza zaali ntegeka za mukama munange mama wange ng'azaala oyo omwana
oyo omwana bannange we yajja mu bulamu bwaffe buli kimu ne kikyuka, obulamu ne bukyuka bannange, obulamu ne bwonooneka. Sente ne zitandika okugenda nga mama wange abeera alina okugenda Embaale, ebintu nno ne bitabukira ddala. Otaata waffe aguzeyo akapiki kakwenkwi ng'olwo obusente bubadde butandise okujja n'ebizibu ne bijja. Nange ne tubeera waawo, mama n'abeera n'omwana, ne tubeera n'oyo omwana nga tubeera tutambula makyaki, batusondera ssente, omwana bamujjanjabe naye omwana nga tawona. Banaye mbeera nga sinungi, leero omwana mulamu, enkya si mulamu, mama wange nga takyasobola kukola. Bannange byali bingi, nga wafuna bamuzira kisa bamuyambako. Mama wange ng'abeera alina okugenda Embaale every after oba 2 months oba 3 ng'agenda eyo Embaale n'omwana mu ddwaliro. Nange omwana yali aweza emyaka, yabeerawo emyaka ndowooza 2 mu kitundu ku 2. Nali muto nga sibifaako nnyo. Nange lwali lumu mama wange yali agenze mu kyalo okulima, kubanga olumu yatulekangawo n'agenda okulima bambi nga kumwe tujja ssente. Nange yali agenze mu kyalo okusoga obumonde bwe. Twagenda ffenna kubanga buli Lwakutaano twagendanga mu kyalo, ku Sande ne tukomawo nga ku Monday tugenda ku ssomero. Kati ffe twagenda ne tumulekayo ng'agamba ajja komawo ddi next weekend. Nange tuba twakatuukako olunaku lwennyini nga bakuba essimu nga bagamba mwana afudde, nange brother affe oyo ng'afa. Ng'afa, ebigambo byali bingi. Taata affe ebiseera nga atandise ofuna kasente, simanya yagenda mu Luminati, kati azadde eki, omwana atategeerekeka. Bannange ebintu byali bingi, byali bingi, naye twebaza Mukama nawo twayitawo. Nange omwana amala okufa, tuvaawo ewa jjajja. Olwo eri ennyumba twagiva mama waffe gye yatulekamu ng'agenza okuzaala. Olwo twavaayo tupangisizza ewalala, tutandika obbeerawo. Mama waffe baddamu okuyiriba butolo, ebintu bitandise okugootaana. Baali batandise okuzimba mu poloti yaffe ey'omu tawuni, nange ebintu byonoonese. Nange ne batandika nga batulekawo ewaka ne bagenda bo okulima. Kati nga nze mukulu, nga nze alina okulabirira bato bange, nze alina okubafumbira, nga mba ku ssomero ne mbafumbira, nina okwoza, nina okugenda okukima amazzi, nga tulina akagaali. Kati kali akagaali taata ffe ke yasooka okugula, our first achievement. Kati nga kabeerawo ewaka nga kenkimirako amazzi, ano nga mpita ku kolansi nga kwenkimira amazzi nga ngenda nensibako obudomola buno bwali ta 10, si ebidomola 2, 2 nembulebesa wansi, 2 nembusiba waggulu ku kariya nembusindika nembuleeta ewaka, nenjoleza baganda bange uniform, ne bafumbira emmere ne tulya, nenzigalawo bulungi ne twebaka ku makya nga nnyo bazukusa tugende ku ssomero. Nange twabeerawo ng'obulamu si bulungi nga mmanyi tuli baana bato, tubeera mu nnyumba ffekka. Omukyala eyali landiroodi bannange oli omukyala Mukama amusaasire bambi. Oyo omukyala nzijukira olunaku lumu lwe siryerabira. Omukyala yalina epipa, kati enkuba lumu egenda etonnya ng'ejjula, amazzi gatandika okuyiika. Ngendayo ngenze kuseena ku mazzi, bannange omukyala yannyima amazzi. Enkuba n'etonnya ng'amaze okuseena ebidomola bye, amazzi ne gayiika, epipa ng'ejjudde ne gayiika. Enkuba bwe yakya nga nina okuvuga akagaali ngende ku luzzi nkima amazzi. Omukyala nga yatumya amazzi. Olulala lunaku lwe siryerabira, enkuba yali etonnya nga tufumba. Kyenalabira bagamba ffe twalya lumonde. Bannange ffe twalya lumonde n'ebinyeebwa. Mikwano. Anti gye emmere gye twali tusinga okulima, ffe twakatandika okulima ku matooke, bannange twalya emimmonde. Bannange nakoowa lumonde. Ne tulya lumonde ne muwogo omugoyo. Nange omukyala oyo enkuba yatonnya. Kati bwali budde bwa lwaggulo, tuvudde ku ssomero, maze okuza uniform ndi mu kufumbira abato bange kuba yali weekend. Kuba neetonnya, omukyala nanga noyingiza essigiri mu nnyumba, nanga bateri kufumbira mu nnyumba kikanga yagifumbiramu. Nenteeka bawo ekibati, omanye enkuba eneetonnya nga erina kibuyaga nga ne kabalaza etuuka. Nange oli omukyala naye
Katonda oba abonereza Mukama ansaasire kubanga oyo omukyala bambi baalina edduuka n'ekiseera kyatuuka embeera n'etabuka ebintu ne byonooneka kale nga mumanyi ebyobulamu nakati omukyala yadda mu kulima akyaliwo okwebwa obuyumba bwe yabeerangako zaali ennyumba nga baalizimba nga za ddaabo era naye mwakyabeera n'abaana bonna baayina munnange ate ffe be yalinga alabanga abanaku ennyo Mukama ng'atusituddemuko kubanga ffe kati waffe tetukima amazzi tulina tanka 2 ennene tulina taapu tulina amapipa tulina ebidomola ekyo kyokukima amazzi waffe kyavaawo kyaggwawo kyokufumbirwa wabweru tekikyaliwo era awo kale nange ne tubeerawo mweyo embeera ne tubeerawo tusomye ne tusoma ne tubeerawo mpolampola ne tuka ne mpiikinga mu tawuni ne tandika okusoma obulungi awo ne tandika okukola obulungi nali mwana mugezi ne nsoma ina tuka mu P5 awo ntandikira ddala opiikinga ne tutandika academic year nali mu P5 netandika academic struggle nga tulina competition twalinanga abaana be twasomanga nabo kati nga tukompitinga nga tusoma nalinga nkola nnyo English nalinga njagala nnyo English ne social studies kati ng'ekisinga okunkalubiriza science mathematics ye nali awo mu middle nga simukola nnyo ate era nga siri musiru nnyo naye nga batukuliza mu ddiini twali balokole nga tusaba nga buli Sunday tugenda ku church nga newe tuba tulwadde bambi tatanga nga tusabira nga n'ekiro ffe nga mnakutulina zuuka ne tusaba excuse me musonyiwe mwawo na mama afa tuzuukusa ne tusaba kale nga mama afa ayagala Katonda nange ne tubeerawo awo ntuse mu P5 kati bwe natuuka mu P5 nga tukola ki ng'otusenguka twali tumaze ozimba ennyumba maafe nawulira nga omuzigo gumutamye ne tusenguka naye twasenguka nga ennyumba yaffe tennagwa nga teriimu madinisa like ng'ewedde okuzimba waggulu naye nga tebagikubye plasita tebagisemiitinze like enzigi tezirimu ndabirwamu n'amadinisa era lwe twasooka ogisulamu nga mulimu bibokisi mama n'agamba tugende tuyingire ewaffe oba wali wate ebisigale tujja bikola nga tuli waffe ne tugenda ne tuyingira ewaffe ne tutuuka ku Kaalamatenda awo ne we tuli olwaleero munange ne tubeerawo awo we tusoma kati we ntuuka mu P5 kusomero kwe twali batukyusa uniform twali twambala biteeteeyi kati nga bagamba from P5 to P7 tugenda batwambala skirt na blouse. Oh my god bana yenze yasinga osanyuka nali nga njagala nnyo okubeera smart njagala okuba ekikado nange natuuka nga bangulira uniform eyo nengula n'omusipi mukugula omusipi sagula gw'abasajja ngaze nyambala uniform nanguba ekikalu netikamu n'omusipi ndonga gw'abasajja bwe mmala nengula n'engatto jjukira nayina embuzi zange kati nzikira natundako embuzi emu ku mbuzi oli omukyala gye yampa kati nga mpezeze egenda enzaalira n'empezi ekiso nali nnina embuzi nze nga nina embuzi nga ŋŋambwako era embuzi zange ziweddewo guno omwaka sitaani mubi kubanga mbadde 10 ekisi tekitezaggwawo by the way kubanga akaana ke baaleka juzi lwe naliyo nalaba kakuzi kansabe Mukama kakulire eddala ekisebo tekinaggwawo munange ngula uniform nga mulimu n'omusipi tubeerawo awo kati nagulako n'engatto nga nekumanya engatto z'akakondo nengula engatto z'okusomeramu naye nga ziri wagguluko like nga ziriko ekintu kiringa kikondokondo kati nga ntambula nkona ninayina engeri gyentambula nga ntambula nga amodola bwenti mugamba maama laba omwana kati mu P5 bwe natandikira n'okukwata black book ebitabo bino ebya black book kati nga wena baba n'abaana ba secondary nga tebabeera na baaga nga sobola okukwata ebitabo byenga bina bw'ati wano n'abikwata wano eno
ngamba waawo nga mpulira nkyegomba kati ewaka waffe tataffe yalinga musuubuzi wa binyeebwa kati ng'akuba ebinyeebwa ekyo ekyuma ekikuba ebinyeebwa kati we babiwewa wabeerawo ebigenderamu ebyo ebisasiro ebirumu nga mpeke oba ebitali bikubi ebyo ebirambe biba biyiseemu mu kyuma kati nga tulondamu mu kasasiro nga tugenda ne tulonda ebinyeebwa kati nga byolondamu biba bibyo ng'obitunda kati nalondanga ebinyeebwa ebyo era nze nga mbiramu n'obusente bwange mukitegeera mbiramu n'obusente bwange nange nga nkola ki mu P5 nga buli wentuuka buli waba agenda mu tawuni ekibuga otunda ebinyeebwa nga nange mmwe ebyange ng'abitwala sente zaabafunyemu nga mugamba ndeteramu ebitabo ngayinza okuleeta ebitabo nga 2 ebya black book nengenda nga mpeza nenfuna ebitabo bya black book nempeza nange mu P5 eyira twalina omulenzi ng'olwo bali abo mukyalo tubalese olwo nkyatambula n'eggooti yange mu P5 eyo twalina omulenzi twasomanga naye oyo njamugera erinnya bali bamwita Kateregga kati Kateregga twasomanga ffena ku ssomero kati nga waliwo omulenzi omulala yalinga neighbour waffe nga ova ewaabwe oddako waffe era be baali baatuguza eyo poloti baatuguza ku ttaka lyabwe jjajjaabwe yali yatuguza kuba balina ettaka ddene nnyo kati baatundawo wonna jjajjaabwe kasita yafa ne bava nawo ne basenguka bagenda nange omulenzi oyo Ivan nga ndaba nga neegomba nange mbaani yawo nga Kateregga bamutuma ajje aŋŋambe nti no Ivan akola ki anjagala nange bwe yaŋŋamba nti no Ivan anjagala nze Ivan simumanyi nze ndaba abantu sinnabafaako twali twakasenga waawo nva waka ngenda ku ssomero nange nga bangamba Ivan anjagala wate lelelele nga nze simumanyi kati lumu nga nteega nga tuva ku ssomero ne Kateregga kuba twali nga bakukyalo kimu awo ng'osooka aba Kateregga n'oddako aba Ivan n'oddako ewaffe nange twali ku ssomero nga tusanga Ivan nga ndaba Ivan nange ne musiima munange Ivan munange nga tutandika relationship gamba nga tutandika relationship wanika ogambe nga tutandika relationship nange tandika okweyagala ne Ivan mu P5 ng'abeera wa Kateregga ssente nga ndeetera ng'amuwa ssente omukwano nno nga gutandika gukula nga tweyagala ne Ivan ngenze mu P6 Ivan ng'abeera mpeereza ssente nentandika owandiika obuleeta pa naye nawandiikanga ebbaluwa nzo nawandikiranga Ivan leeta namugamba I love you until Lake Victoria dries up. You are my one and only. Simanya I love you from the moon to earth. Bano yetwawandikanga obugambo sikyabijjukira nabidi kuba netwanawandikanga leeta nenkubamu omutima nga mulimu obusaali Ivan ng'abeera mpeereza ssente ng'obuli awo Kateregga nakuleetera 2 nakuleetera 10 no nga ssente meka ezintembula naye nange nga tubeerawo P6 nsomye P6 mama nga agenda ategeera nti njagala Ivan yankwata n'ekifaananyi kya Ivan olwo Ivan ampaddeyo ekifaananyi kwemulabira mama nga agenda ankwata n'ekifaananyi mama fe yali strict nga ye muntu nakebera n'empapula z'ebitabo n'aziwala ebyo mbwakuddemu empapula mu kitabo mama nga nakebera n'esseeti muba muli wabweru nagenda nakebera mu nsawo zammwe alabe ensawo zirimu ki ffe ng'obeera ng'oyingiza ekintu ekitali kikyo musimanya neeyazise simanya ate kyagundi ku ddiiru ki beera n'ebibyo ffe nga tebatugoba fiizi ku ssomero ekyo kyo taataffe bambi baafuba nze tebangobako fiizi ku ssomero zero balance need kumanda ate ffe nga tutandikirawo nange Ivan mama azudde nti tuyagala ne Ivan yagezezaako mungopako mama nga tayagala Ivan nagamba ng'eyemwewasa mwana waani nga mwitambwa
mbwe ngewasa mwana waani lelele Ivan banavuka baberanga ku kyalo ng'akola ku bimotoka ebimotoka by'omusenyu nenze nga kwenfiira nanti we bayita ku bimotoka bannaye nga mpulira bannaye nali njagala Ivan nga bamanya okujja balinanga emiyembe nga amanyi olinnya waguleyo ku muti gw'emiyembe nabeereyo nolonze n'enfa munnange tubeera wawo ne tuyagala ne Ivan kati lumu andeetera ennamba y'essimu zikuta yajja yangoberera n'asanga ku kyaki n'andeetera ennamba y'essimu yali kapapula nga kuliko ebigambo bino, this is my number sweet. N'ateekako ennamba ye paka n'olwaliiro ennamba eyo yagaana okunva mu mutwe nakati njimanya ate era ekyaliko tetakyusanga nnamba ndala kuva nga ndi mu P6. This is my number sweet. Nagikwatirawo there and there ng'era buli nze nga buli simu gyensanga oba ya maama oba yaani nteekamu namba ya Ivan. Banne nakubiranga Ivan on different numbers nempulira bannaye nga njagala Ivan bannange naagala Ivan maama ange nga tamwagala munnange ebyo ebiseera maama ange yatuuka ekiseera n'aleeta taapu ewaka olw'obulamu buzeemu buteredde maama n'aleeta taapu kati nga tutunda amazzi kati nga ba Ivan bajja bafa kugula amazzi naye maama nga tabaagala kati bino maama nga baba bagenze mu kyalo basigala nga tugenda mu kyalo okulima paka nakati ko maama wange takyalima naye tatange era agendayo kati nga lumu baba bagenze okulima nze nsigala bwewaka kuba nali saagala kulima ngompa emirimu gyonna naye nga tungambye kulima munnange lwali lumu maama bagenda okulima nga Ivan ajja bajje bakatunyumya kati bakomawo nga tetumanyi piki yatugwako bugi kyenabiro bagamba twatuka ne tugula piki endala ne tuvudde kagaali ne tugulawo kwinkwi eyo piki ya kwinkwi bamu obumanyi bwa piki obwalinga obutirivu kwinkwi obumanyi ne mubumanyi kati ngolo tuguze ne bajaji boxa munnange ne tubeera waawo kati maama asanga Ivan ewaka maama yayomba ng'agala nosibisa Ivan waliwo yali agala omusibisa maama wange yali teyayagala Ivan munnange ne tubeera waawo ffe nga tweyagala ne Ivan nentuka nengena mu P7 nenga omuzannyo gutandise nga obwenzi okungamba bwenzi era bwali bwenzi omwana omuto nga nyengiddemu ebyabasajja naye nga nyina Ivan nalina Ivan yeka by then munnange bwegenda mu P7 nga Ivan era asigala mpeereza nga mpandikira obuwaluwa nange ne muwandiikira nga mpeereza ssente nga weera wakaterega nga wekaterega yandeetera ku ssomero lwa P7 ndi mu Kisulo munnange mbeera waawo nkola ebibuzo nga baba Ivan banjagala ddukira nga bwempita nga ngenda ewaka nga nva ku ssomero bannaye nga bwempitawo ne mulaba nenga omutima gumyasawe mupya naye nga mpulira mwagala kati bwe nali mu P6 ku kyaki gye twali tusabira walingayo omulenzi oyo bali omuvubuka balinga bamuyita John nze nina oba kizibu oba kiki bwe ndaba omuntu Mr. Sozi n'abawuliriza bannange nga musajja ne mwegomba lazima amana najja nankwana simanyi kyekintu bangi bekituuseeko like nendaba omuntu nemwegomba namala najja ate nankwana nze nga mulabye nze oba instinct zange sololaba omuntu nempira nga mwagadde ogenda olaba ajja munnange oyo omuvubuka John yali ng'asabira ku kyaki yaffe nga mulaba naye ng'abeera smart yali muvubuka mutonotono ng'ali portable nga wa black ng'alabika bulungi kale yali mulungi n'olwo nina Ivan kati ono wa ku kyaki mulabye ku kyaki netandika nengenda nemubuuza ng'omanya eby'omu kyaki mukama yeebazibwe ng'alina obusaati bwayambala obwa fitting nga bunkuba munnange omulenzi oyo netutandika ne tufuka ba mukwano
nga tubeera twebuuzako after the service just twebuuzako netwebuuzangako ne tutambuza obulamu. Kati onatuka P7 nensoma nga olusikyagenda ku kyaki nange Ivan wange ye waali ne tubeerawo awo nenkola P7 nengimaliriza ne tukomayo waka mu vaaka eyo tandise vaaka ebibuuzo biwedde. Mulowooza kati tugenda kukasimba wano tunatandikira wate olunaku olunaddako tulabe wemala P7 kyekyaddirira. Ekitundu ekisoose bwe tugenza okukiwunzikira nga omwana ow'obuwala amaze P7 naye tunuulira obulamu bw'omwana amaze P7. It is unfortunate nti okuprotectinga identity z'abantu bano abatuwa stories nkuwanya ekitiibwa nandibalazeeko ku mwana obuwala ono ne mumulaba n'ogamba nti bw'aba afaanana bw'ati bw'abanga ali bw'ati mu P7 yali yenkana atya. Kuba kati wano olwadde omutunulira ng'olaba nga ali mu senior 4 kakati bw'omala okutegeera omuntu gw'olaba mu senior 4 bwe yandibadde n'osiga ekifaananyi mu P7 bwe yandibadde n'oli obulamu bwanyumya ne weewuunya. Okuddeko Katonda emabega neegombye nnyo nsanyukidde nnyo obulamu bwa maama eyakuzaala ng'agamba nti okuva mu 1998 ng'afumbiddwa kitaawo n'okutuuka olwaleero oyo ye musajja gwe yasooka osisinkana ye musajja gwakyalina mu bulamu bwe. Amafuta ago baliwo abawanika emikono n'agamba Mukama mpa ekisa amafuta ago gantukeko amafuta ago ganjiikeko. Bayinza banga babadde bangi nesobola okutandika obulamu obujja okuva kati. Oli agamba nti sozi maama oyo bw'ogamba nti okuva mu 98 n'okutuuka olwaleero amanyi omusajja w'omu kiki ennyenyenye eky'amaanyi. Kakati be basingayo singa bafuna omukisa okutegeera emikisa gye balina mu kubanga batambuza obulamu bwabwe for that long nga buli omu oyo gwamanyi. Let's assume omukyala oyo gwamanyi oba oli omusajja gwamanyi I don't know naye n'ekyokubanga omukyala omwami okutegeera nti omukyala gwalina from the 1998 till today talina musajja gwe yali ategedde. Oyinza okwekanga nga bali mufumo naye ng'ate baneneŋŋana nga ye omwami ekyo takikkiriza. Singa tutuka ku level ey'okubanga omwami akkiririza mu mukyala omukyala n'amanya amaanyi agali mu ekyo omutawaana n'ebintu ebirungi bye tulina tetutera kumanya nti birungi okujjako nga bimaze okutuvaako. Waliwo abantu abatamanyi maanyi gaabwe we gali, waliwo abantu abatamanyi nti balina emikisa mingi egy'okuvakaminga ebizibu ebingi ebibasoomooza olw'amaanyi ago olw'emikisa egyo gye balina gye batakyatwalanga mikisa oba oliawo gye batateekako birowoozo naye nga bagirina. Ndabyo buli ebibuga birina ebyabyo ebyalo birina ebyabwe. Nali ndabyeko mu kibuga omusajja eyagoba omupangisa mu nnyumba kosi ennyumba yali asula manju ng'emiryango dduuka kakati landlord n'agoba omupangisa ono ng'alaga nti ekifo kino agenda kyetaaga kikozesaamu ebirala oli olwabo okuvaamu bw'ati bizinensi y'edduuka eryali mu kizimbe kyekimu landlord yateekawo n'assaamu mutabani we n'edduuka lyabeerawo. Ate oli yakimanya nti bano bannemesezza ne baagala kuteekawo dduuka ne baliteekawo bwe liba lyawangaala ekinene lyawangaala emyezi 6 naye ng'ate lirimu ne looni ya bbanka teweetaaga kumanya gye byaggwera. Abalya mmere abantu balina emitima emibi. Kakati ne bwe tudda mu byalo maama abawadde ekibanja naye omwana akirimye ono bimulumye amukwasizza kirala kugamba alinga agamba nti gwe njagala onjeruulire buli wamu bwe mmala nkweteguleko bulungi. Omwana w'omuntu buli omu waali asobola okubeera omubi ate era buli omu waali asobola okuba nga aba omulungi. Abalozaako ku bulamu bw'abazadde famire ezo ez'okubanga omwana lwa reportinga ku ssomero lwasasula school fees to zero balance musibye mutya muli mutya bannange nga tubeegomba. Naye ngambye nga ntandika nti waliwo abantu abalina amaanyi mu bintu ebyo baliwo abantu abafunye emikisa naye nga tebagitwalanga nga mikisa. Kati osobola osanga omwana nga takirabamu makulu naye bannange ffe ababadde mu bulamu bw'okusoma nga
olaba basangazze mu kiraasi n'ozingako ebitabo nga tebannasoma linnya lyo n'ofulumirawo ng'oli kushuwa nti bateekwa okulisoma n'obala ripooti z'ofunye ng'ozibalira ku ngalo bwoti. Katonda alina ekisa. Maama nimutandika essomero ttaamu sibo be nayimbako tinasanze omulenzi gy'oli bwe twasomanga ekabi mbiri era ye yali atukulembera basomerayo mmwe mwamanya wagiranga n'omusabo bakuyambeko ennambe mu bweti ng'omulenzi yeeraga bityolo n'akukimba gwe n'olumwa yakulemberanga okusomanga ne mu fiizi ffe twamuta ng'ewaabwe basasula na mwaka ne ziggwayo mu kutandika naye nga ggwe ne gy'obeera babuwe omanyi n'okusiiba enjala n'osula nga ne ripooti z'ofunyeko zibalwa ng'ebya fiizi byakupanga kitawe nzikirayo n'omwami mu area muno mwe tuli school fees z'abaana be asasula mwaka omwana bw'ayingira nti kati senior 2 2026 taamu etandika nga akiryalinga omwaka gwe gwonna. Mukaisi maama amafuta ago agataatutonyera agataatuyikirako nga tusoma mukama atuwa ekisa gatuyiikireko nga tuweerera abaana baffe gamba nti amiina. Kinenge gye kinnumye ne nga mukama bw'abikolera abalala naffe ojja bitukolera obikolera bali naffe bitukolere mu linnya erya Yesu ng'oddamu nti amiina. Ayogedde ku ky'okusima ebinnya mbadde sikiwanga nnyo birowoozo naye mukimanyi nti nakati bikyaliyo fe abagenda okuyima n'ogenda okuyima mu mikolo olumu egy'omu kyalo nga tebabadde n'abafumbi oba oliawo batongola ate mulimu n'abafumbi ab'omu byalo nga bakozesa enkola eyo n'osanga nga basimye ekinnya bw'ekiti kinene ne bateekamu oba ettundubaali kati ne bateekamu endagala ne balyoka bayiwamu kye bayita omuceere. Siri mulinnyo wa muceere naye omuceere gw'emikolo gumpomera oba kulumbe. Waliwo ennyama eyo ey'ente gye bagenda ne basala ne bagitokosa kumpi ne bagifumba b'essaawa mmeka olyagalaga mama ekirisa kiba tekifudde ogenda okuuta kasupu bwoti mama njagala ne spoyo ne muliwa mu muceere guno ogw'ebitoole ogukwata ekyo kyekintu kyennyinza okuliisa engalo n'ogukwata bwoti wano gasozi biki byoyagala eri abaagala akaceere ng'ayagala kalyanga kakalu mukwano si yenze ya muceere gw'omukalu nze sirya muceere mukalu njagala omuceere nga gujjudde supu guti nga nguliisa na jjiiko katologa kyokka tufaanagana eri gaayi lino waliwo agamba nti wabula twayawula tuli paraleero nze naawe mu bigambo by'omuceere. That's life mwatu nembijjukidde tekinologiya naye abantu mu byalo bali abatetenkanya omuceere ogwo ndoze bbugumu kye bayita okuuma ebbugumu okuuma otya ebbugumu mu muceere gw'omukyalo basima ekinnya ne balyoka bateekamu ettundubaali ne batuuzaako endagala bulungi ne basooka bayiwamu omuceere ne bagubikka endagala guboobera n'enjala etandise okunnuma bannange si byebiseera eby'erigandaalo ly'ennaku enkulandiza tukyalimu kukwagaliza mwaka mujja gwa mirembe weereza ku banno bali ku ssente abaana beewuukiriza bino by'abaana bye banyumya nga bakuze bannange maama twalyanga mu biseera eby'ennaku enkulu. Enjawulo nti kati ennaku zino ddala bali mu bibuga bino mubirya buli kaseera kiki ennyo kye bakyusa kye baleeta ekipya kino kiri wa Christmas mu bibuga ne mu byalo ebintu ebimu kati babirya muceere kati enjawulo ndoza bibeerawo in plant. Maama omulungi maama ssanyu osiibye otya nno nnyama in plant nibibeerawo nga bingi si byakupimako bipimi. Bino bibiseera abazadde olubera abazadde nga baguze ennyama kilo 2 kilo 3 ziri awo abaana ne balya ennyama ne mbaagaliza ebiseera eby'ennaku enkulu ebirungi n'okusingira ddala omwaka omujja ogw'essanyu emirembe n'obuwanguzi. Kakati obulamu bw'abaana okwagala ewa jjajjaabwe oba ndibanyumizaako emboozi kansooke mbanyumizeeko eya mukwano gwange oluvannyuma ndibanyumiza eyange. Abaana okwagala ewa jjajjaabwe
osobola oba ng'olina maama wo taatawo naye ng'abaana bo baagala ewuwe, baagala okuwummulirayo kubanga waliyo TV, waliyo DSTV, tebajja kulaba buno bukatuni obuli limited, bajja laba ddala ziri channel nga z'abaana ddala. Ojja kusanga nga waliyo fridge, bastocking ebyokulya ebyokunywa ne bibeera omwo. Bannange wajjajja nga kugamba wajjajja nga wajjajja. Kati abaana ne babeera buli kaseera nga bayayanira kubeera wajjajja, kugenda wajjajja. Naye oyinza obutalowooza ate bulamu obwo ng'oyo jjajja kyandibadde kale nga yakuzaala ng'omusajja. Naye bw'aba jjajja ng'azaala mukyalawo, ng'amazima amatuufu okimanyi lwaki abaana baagala ogende wa jjajja waabwe. Ng'obatwale wa jjajjawo nga tebibalansinga. Eyange emboozi ndi gibanyumiza kansooke mbanyumiza eya mukwano gwange. Ennaku zino mubaka wa paalamenti, akati ate ababanyi mikwano gyange abaka ba paalamenti mugenda kuddukira Kayemba Solo. Sorry, si gwenjogerako kubanga ono gwenjogerako yazze ne teyagidde ku kaadi ya Nuupu, newankubadde nga baali yasooka n'abeera ku kaadi ya Nuupu, then ekisanja kino akakungunta ne kamusuula ne n'asalawo n'ajjira mu kibiina ekirala ky'empalana sikyagala, ate sinakye NRM, siwagira NRM, naye ate kiri NRM sigiwagira, naye ate kino ekibiina sikyagala kiyajjirako. Eyo tuveeyo tugende ku mboozi. Gatula ngagamba mabegeeyo nga tannaba nakubeera mubaka wa paalamenti, saagala genda nnyo mu bulamu obwo. Nga nyumiza olutalo lwali mu kulwana okuwangula, ne ndutegerako before ne ntutegerako after, nga yawasa omukyala ng'ewaabwe bali bulungiko okusinga omulenzi. N'agamba sozi abaana bange baayagala ewa jjajja waabwe, nze nga nkimanyi ekibaagaza ewa jjajja waabwe ennyumba nnungi, tiles or compound pavers, ekikomera kiriko sekanolya, kuliko ne kamera. Kugamba ng'agamba nti abaana ebyokulya eri babirya mu bujjuvu. N'agasoza ekintu ekyo kyannuma. Ne nnyingira mu lutalo olw'ekiyeekera, kati nkutwala ku after. Bannanga abaana nga bakyagala okuva ewaka, naye omukyala teyakitegeera nnyo lutalo omusajja lwe yali alwanagana nalwo. Kati ate olumu abakyala yene engeri gye batabeera sensitive, omwami ayinza obutaagala kujjayo nnyo mutwe kugamba nti I am not comfortable, abaana bange njagala babeere wano, baleme kugenda eri olw'embeera ennungi eriyo. Bakuba kugenda kulaba jjajja bamulabeko oba bamulaba lunaku baveeyo, naye nga omusajja agezaako okubeera omwegendereza, ate omukazi nga takira, naye ng'omusajja alumwa. Era omukyalo oyo nga tayagala baana be kugenda nnyo waabwe wa musajja, kubanga abaana bakomplaininga, abaana bagenda eyo balwala, balya bubi, basula bamenga obulamu bwa mukyalo. Naye njagala kutegeeza nga tugenda okulambula amaka, nduza lwe nasembayo gagendako ku olwo, baali bali mu kumaliriza kuwawula langi, nduzira ye process engalaba. Kati nampa emboozi eyo, kati oluvannyuma mubuuza nti weekiri kitanaagamba maama, anti abaana buli kye baali beegombe wa jjajjaawe nakiteeka ewaka, ate nekiteekayo tayimuzi tu. Mukama yeebazibwe, njagala amafuta ago Mukama agatusiige, amafuta ago gatwale, nange ngatwale n'okukirawo mu linnya erya Yesu. Oyinza okuba nga tokitegedde, bw'oba tokitegedde si kikyo, akitegedde amanyi kyentegeeza. Kale abaana tubalabye wano nga baagala nnyo okugenda ewa jjajjaabwe, kubanga waliyo ebirungi eno bye batafuna. Tunuulidde obulamu bwa mwana muwala nga ye ne ssengaawe, omwana ow'obulenzi ayagala okubambuka abakkirire kakota, olwo omwana atandika okumera. Ekibuuzo kyange kye njagala okwanukula, omanejinga otya omwana ow'obuwala omuto atandise okwetaba mu bikolwa eby'okwegatta ng'akyali muto cap. Nanootinze ebintu wano. Ekisooka nga kikulu, nandyagadde nnyo otwale omutawaana okusemberera omwana. Nkiddemu okusemberera omwana, okubeera strict. Oyinza okubeera strict ku bintu ebirala nga waliwo ebikuyitako, ebikuyita mu nkwawa. Fuba okulaba nga tuba n'obudde bw'abaana nga tubeera nabo. Waliwo omuzadde okubanga waali naye ng'ali ku TV, ali mu mawulire, mu mpapula, ali mu laptop, ali mu kisenge yeebase, ye nalowooza nti awaka waali kubanga bw'ayita gundi. Gundi waali
agenzeeko ku dduuka naye nga tokakasa oba agenze ku dduuka. Ekirala, abaana bano okubalaga omukwano n'attention, ekimu ku bisinga okutwala abaana bano okubasikaasikanya ne kibawalula okukakana ng'agenze gyogezaako okumusikambula naye nga tasobola kumala gavaayo. Njagala mbikunootingireko wano bitonotono okubeera ng'ali lonely, olowooza nti w'oli mu bulamu bwe naye ng'alina engeri gy'afiringa mu gaapu eyo. Ekyokubiri, abaana bano bagenda ne balaakinga attention. Kati omuntu amuwa attention kyobola nabagamba nti omwana bw'otamulaga kwagala anaamulaga okwagala, ye wajja okutaputanga okwagala n'ebivaamu ayinza obutabitunuulira naye nga ye abaalaba bamuwadde attention. Ekyokusatu, kiri mu influence. Abazadde tufube nnyo okulaba mikwano gy'abaana baffe. Could be omwana we mulondera emikwano mu restricting ku mikwano egimu. Influence ne media, kubanga influence esobola okubeera ng'eri mu mikwano, esobola okubeera mu bintu by'alaba. Abaana balina amasimu, nabagambako gye nakyalako. Abaana bonna gye bali mu bisenge nga balina amasimu gaabwe. Enjawulo gye nayagala bwengeraageranya amaka galinga ga mirundi 3 ge nasinkana, ge natwalanga ekyokulabirako ekitonotono oba oli awo okwawukana gali nti baalina obudde bw'essimu. Abaana baalina obudde bw'essimu, abaana tebalira mu bisenge, waaliwo restrictions. Naye abazadde abamu, abaana abanessimu ye najja n'apikinga ebintu ebyokulya mu ffumbiro n'agenda mu kisenge kye n'abeera eyo. Kati omuzadde agamba mwana wange mune teyenjeera, mwana yeeberera ku ssimu, oli mu mutawaana. Emize eyo gye giggwera. N'olwekyo kyo kigenderere. Abaana bano bagenda ne babeera influenced by their bad friends, ne babeera influenced by what they see, what they listen to. Awuliza radio ki biki ebibeerako, alaba TV ki, program ki, alaba channels ki, TikTok asinga kulaba biki. Singa tuddaawo ne tukebera ebyo ojja kwekanganga abadde easily influenced okuyita mu bintu bino. N'olwekyo abazadde okubanga omwana ono tomu approaching na bukambwe naye okumutegeera nga yensonga, okugenda ngo omajinga oba oziba ebituli biri ebyokubanga tanoonya attention, tanoonya kwagala okwo kwatasobodde kufuna waka, confidence n'alowooza nti bali bamuwaanawaana nti alabise bulungi mulungi, n'alowooza nti olwekyo kyekikulu, n'atwalibwa mu bintu ng'ebyo. N'ekisinga obukulu njagala okukinyweza, njogedde ku kyemikwano then n'ebyo ebirala, naye oba oli awo olumu okubeerako ne restrictions zetuteekawo ku bintu bingi. Ddi lwava awaka, baani basisinkana, biki byakola awaka, alaba biki, ebyo ebintu bikulu nnyo. Nyinza obutabimalaayo, oba oli awo tujja bisinkanako. Ntunuulidde ebisoomoozo ebibeerawo mu maka, n'obeerawo omwana azaalibwa nga tebyogerekeka, naye nga mubeereewo ne mwewuunaganya. N'obaawo omwana ng'alinga azze obbaawula, n'obeerawo omwana ng'alinga azze okubaavuwaza, okubazza mu kyalo, okubatunza ebyammwe. Mubalabyeko abazadde abo baba n'okusoomoozebwa kwotasobola kunnyonnyola. Ng'omwana okuva lwe yajja malwaliro, ze theatre, dokita ku dokita, ddwaliro ku ddwaliro. Nsabira abazadde bwe batyo Mukama abasaasire. Nali nkibaddemukko nakirabakokko, gwali omwaka nga mulamba. Engatto zo ziyinza obutantuuka nga bw'olowooza, kubanga bwe ndowooza. Naye nsaba Mukama akuwanguze. Osabiranga abantu abo banetwala omutawaana okusabira ku bantu abalala abatoba n'abaana, abatoba n'okunufuna abaana, omwana muddya. Waliwo ebintu ebibeera ono ga Mukama. Ate omutawaana, omwana ng'oyo n'abamenya n'amala n'afa. Nogamba nti era abantu babeerawo abakungu bazinga ne omwana ono alinga eyalona obugagga bw'abantu be. Abatandika okubisala ebigambo ne babisala. Mukama asaasira amaka agalinga ago. Abange, omwana mu P6 yafuna ennamba y'olulenzi, naye njala kukakasa nti n'okutuuka olwaleero ennamba ya Ivan agirina. Ntunuulira obulamu nga maama atunuulira omwana we omulenzi gw'agenda akukuta naye. Nga maama alina obulumi, nga maama alina obusungu.
naye ng'omwana tasobola kukitegeera kubanga yeesalirawo omulenzi wange nze mwagala kati maama afaaki nze banjagaliza sibaagalira oli ng'alaba omwana we n'agamba banne newankubadde kale abantu bakyuka obulamu bukyuka ne maama omwana wange azayagalibwa gaayo oli ow'omusenyu katali comfortable nanosika bwotinoga bannange bino bye biseera omuntu wagamba nti kale singa saazaala naye ng'olowooza nti ye atalina mwana ali eri akyakyanca nga naye agamba maama banaandi muzaddeko n'afa galoberawo ng'era olabirala ekibi kitugetta kitutagaza kitwambusa kitukkiriza omwala omuto mu kibiina kino kyalimu okuba ne boyfriend same time alina John gwe yeegomba. Tujja kutandikira ano mu kitundu ekyokubiri. Story egenda kubeera ya bitundu bina naye ng'ebyokuyiga tubifuna naye mbuuza nti kw'okuyiga tuyiga omwana omuwala omuto omulenzi abakulu abazadde buli omu alina package ye mu story yeemu. Bazadde bannange awi safe abaana ab'obuwala ayu safe emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeere. Happy holiday, happy holiday. Sister Debbie omukwano oli otya mukwano omujamani jamani agamba ki bannange buli omu yonna gy'oli njala kukwagaliza ebiseera bino ebirungi omwaka omujja ogw'emirembe abagobereranga muli mu UAE muli mu kyondo kya Buwarabu bannange mbagaliza omwaka omujja omulungi bubanga oli mukundaba ng'oli Sweden Germany Netherlands Canada Italy wa mama Rosie mama Jackie US mama Annie mwenna ebongereza ba mama Miriam mama Maria bannange ba Farida banga abalungi jero bagaliza omwaka omujja omulungi abandabire Take oli mu kuwachinga nengo oli South Africa oli India oli wano mu Africa njalo kwagaliza obulamu obulungi oli Uganda ogasozisewo naffe ekyadono tubeerawo nga wetuli bannange njagala okubagaliza obulamu obulungi mpozi n'ekirala mbasaba akalulu k'omulungi omulungi Kyagulanyi Sentamo Robert aka Bobby Wine mumulabira ddala nze nkyogedde mumulabira ddala omwana lwaki sikwagaliza emirembe Katonda gyawa abantu be essanyu Katonda lyawa abantu be mu Kristo Yesu Mukama fandi all say amen. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebaza mwe bali kutuwagira mwe bali kutugulako ttaka bannange nsaba wonna we mujje Omukama abaddizeewo omwaka gwo guweddeko oyinza obba tulina kyogukozeemu naye sijja kubuuza kubanga olina kyogukozeemu oli mulamu ekyo nakyo nno kya muwendo okubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu bangi balina kye bagugulamu naye nga tebagumazeeko naye webaze Katonda nti oli mulamu ate nsaba nego gutambule bulungi paka gye gugwerako n'ogujja oguyingire bulungi era ogumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde mwena namwe mwenna bateeko tuwagira musembere bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo ploti temwerabira tukkiriza kibanja mpola basinga mujja ne mungamba Madamu Dembere okukkiriza kibanja mpola tumukkiriza bakasoma baffe abalungi tukkiriza kibanja mpola kakati ng'omwaka gugwako ndese ofa ennungi ennyo ddala eri ababaagala ebyapa n'abaagala ebibanja. Abaagala ebibanja ploti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu abaagala ebibanja nammwe abaagala ekyapa ploti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa mwebale nnyo okutugulako jeza mwamukubye phase 1 kakati mu ofa ya December eno nga tutuuka ku nkomerero y'omwaka tubaleetedde ofa jeza phase 2 ku miliyoni 12 kyapa tubaleetedde ekyapa ebuwalula Ibola ndoza mutegerawo bulungi naye ebyapa by'Ibola bijiddemu eka tibijiddemu 5 ku 10 eka mulimu ababulijja abagamba nze njagala eka yes tulese eka ku miliyoni 45 walula bategera mutena lodi nkakaza mutegera bulungi tubaleetedde ebuyala ku masheda
ku miliyoni okutandika ddala kwa 35 n'okwambuka. Tubaleetedde Hoima Road bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa. Tubaleetedde Hoima Road 5/5 ku miliyoni 3.5. Bannange eno offer bannange. So far tuyina ettaka mu eka. Tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka. Tulese nnyo eka y'ettaka kubanga bangi bwe babaggalako omwaka batwala ploti enneneko. Abasinga bagala ploti enneneko. So muntu ono tutandikidde ddala ku 5/5 nga bibanja. Then ne twambuka ku 5 ku 10 byapa. Banange tukkiriza ne kibanja mpola. Ofisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka. Abasingira ddala badde bamanyi ofisi zaffe we twadda si wala nnyo ne we tubadde. Ate olwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti we twadda wangu wa kulaba. Gwe wena amanyi Mengo Katale oba Mengo ku Shell. Ekizimbe kye tuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinaanye Shell. Opposite sa Apollo Kagwa. Era ekipande kyaffe oba okiraba Dembero Properties. Wangu nnyo wano so bateekawo n'ebitaala. Ne weningiza bulingiza bwe nti wabweru ebitaala mbirengera. Essomero lindi opposite wano Shell endi mabbali. So tubalinze omwaka nga gugwako tukkiriza kibanja mpola. Malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kingenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kye nnina. So baklanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday. Ennaku zino twali twakyusaamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga. So abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday. Kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo. Ennamba zaffe ez'essimu zibeerako osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakola. Namba zaffe kwe ziri ku screen naye kambasomere kanzombero zibasomera eri 0752 110514. Eyo njikwata nnyo ne ku WhatsApp nziramu mangu nnyo. Mwebale nnyo mbagaliza omwaka omulungi ogujja. Ngubaagaliza muguyitemu bulungi omukama abawa obulamu abawe n'obugagga nebyo bye musinga okwetaaga okusinga bye musinga okwagala. Mbagala nnyo planti baffe.